ndina wena olinange nyongera okuwaniriza n'enkoba z'okuba twegaseeko gyesizira okubeera ng'otulaba mwebalire ddala twali ku lw'omukago oluwedde tugenda kusoma abnormal vaginal order. Abnormal vaginal order. Etali order eya order. Order is male. Akasu. Okay, naye twagenda okumalirizanga musawo atuvuze atadde waliwo ekiwoozo kandi I think abantu baajagadde abantu yabawadde nti ddala kituufu twetaagamu ebigambo ng'ebyabakazi beetaaga okuzuukuka byonna mu byonna musawo genda kubuuza ku mulabi akulaba n'akuwuliriza ate tugende butereevu ku biki ebiviirako era omanya ddi nti olimu akasu omukazi yenna ebuziba yandibadde alina akasu akamuvaamu tutegeere ali omukyala yenna avaamu akasu mbaniriza balayi baffe olwaipa tutandikidde ku nsonga nti twamanyizibwa okubasomesa nze nkolera ku Wandege ya Imaging Center abagoberezi baffe naye tubeerako n'abapya babeera bajja tubaniriza nnyo okubaako okumanya ebyobulamu ffe tusomesa ku byabulamu nabagamba nze kyemmanyi kyenja okubasomesa kyemmanyi kyenja okubabuulira kyenja okubawulizaako kyesimanyi nti oli mpulira nga nkola ki nga nkyogerako so bwayo tugenda kwogera ku vaginal order abnormal kwegamba busuuki bw'owulira nga naye bukususeeko ng'olina ogenda mu ddwaliro olingaga nti naaba oli ogamba maze n'akazo emyaka 10 era omwami wange yampasa nakeera twakamanyiire omwami n'amanya nti omukyala ke kalina okuwunya naye agenda okugendako wabbali n'agaa naye oli nga ati tiyawunya ng'ono okimanyi nti abasajja abamu amaanyi gabaggwa lw'ekyo exactly because abnormal vaginal order is a strong owulire ekigambo strong y'amaanyi unpleasant ekiteeyagaza akasu akajja ne kakuba nga tekeeyagaza ani familia ng'okawulira naye si ka bulijjo bwonna buwoowo naye waliwo kiri ekiteeyagaza waliwo akuyitako ng'awunyanga embuzi ensajja omusajja yandiwunyiza newayanga omukazi awunya akasu nabwe mutusaasire bwolimu abakyala omukyala yangamba nze mwami wange tuba twegatta n'atuyana n'abanga eyo embuzi ennume nempulira nga nkaze n'okkala nno bw'aba alinga embuzi n'atafulwa mutusaasiremu kuba naye embuzi wali ebeera eri embuzi ennume ng'ogitegeera nemukwegatta nange lwakisiikale kubanga era bw'ovaako amazzi gakala fe abakyala bobeera toyagala n'omwagalo ne bwe mwewambaatira owulira nga tava mbeera mbi naye omukazi namugamba kimu manyi kyoba okola mwami we tayagala shevinga gula sheva ono omusajja omukwate ku sande yalina factors nyingi nnyo oli omwami gula sheva weekend omukwate okole ki omushevinge nti ate musawo shia ate buvunanyizibwa bwo kikyate buzibu kyokushevinga omwami wo obuli mwami olwedde wuwo yes buvunanyizibwa bwo okumekinga sure nti ali clean kubanga nobutashevinga kibeera abnormal smell y'abaami so it is a strong kumusajja atashevinze ate omukazi atashevinze atala naye mwe mulina kubanga buli kimu muli bakwini yagandayo ku mukyalawo ama namulabako luli namulabako amandi njagala nyumyemukko naye ndaba obalina abnormal tanyumya era okanya kunyumya mbozi enyumyo nga wommanyi hello no njagala tunyumyeko ndaba obalina abnormal nze kati nze osembeera busemberezi nentegeera nti there is that abnormal vaginal smell naye era nkulaba tosobola beerawo with that abnormal vaginal order so it is that's true okinyodde bulungi nnyo mu Luganda strong kwegamba kamaanyi unpleasant kakuba unfamiliar order nga ne face ekyuse because Katonda ampadde omukisa nti nsobola ozirabako siringa ate gwe kizibu okuziraba but it really is unpleasant kati omukyala alina kuwunya atya watulina osookera because oli ayinza okuba ye tamanyi unpleasant smell omukyala alina order tugiyita metallic order akasu omukyala akavaamu akali nomo kabeera metallic
metallic oba kunyolenta awunya wansi ng'alinga atalazze. I'm describing that. I'm describing the normal. Abakyala bakategeera bo by the way. Metallic sweet smell. Nti munnafu aba agenzeyo wansi. There is that sweetness emusikiriza okusigala nga akyaliyo. Imagine oyingidde. Ate waliwo abaagala okulya ng'ali alabako waali. Aliangala ng'ate avaayo bw'alingizaayo. Bafunye omugongo kano. Ali atunulako. Omwami ate bw'avaayo bw'asobola okulingizaayo oba abayingizaayo edda before. Kubanga unpleasant smell ejja kugobayo. Oyagala ogenda okuwulira oyinza olemerako ogenda owulira emmeeme. Nga mbebi ate kiki nti bannanga ate emmeeme kyekyagala nnyo ndi kiki. Abakyala abamu bakaka abaami to do the oral sex. Kati ye tamanyi nti nno yagwa dda mu kilasi ya unpleasant. Omukyala, yes, but there is that. Kati mbadde mbanyonyola akalinomo, there is that metallic bitter sweet smell evaayo wansi omukyala. Metallic wabanga kwegamba kino ekisu si kivundu. It is a tugenda kwega ku different smells eziva mu mukyala. Naye kino ekisu tuli ku kisu leero kyokka tuli ku discharge. Kino ekisu eba sweet metallic. Omanyi akantu akatalazzaako kabeera by the way. Kemixisinga neyo sweet smell eyo. Tekagoba kumva. Naye bwo omwami actually abaami era bakomplaina nga ne mukyala wange wenyingire bwenti ate ngenda okubeera nga nange mutaka wange avunze. Nga afazaali ogera naawe omugirako bwoti. Ekitegeeza eyo gy'oyingidde. There are very many inflammations that take place there. Kati ekitegeeza omukyala obuvaamu akasu kiddusa bbaawo. By the way nga bbaawo tannayenda. Kyokka otule wansi. Omukyala. Tanakwewaana nti ze buli kimu badde nkikola. One by one. Osooka onoonye where is my problem because abasajja bagezi. Waasalirawo ayinza okwana ku bantu bagamba it is okay. Naye omusajja ayinza okusalawo nagana omukyala. Waasalirawo aba n'ensonga ze ng'omuntu. Naye gwe singa obeera nga you have done your part ng'oli obeera comfortable nti talina gy'alaga. Olagawo. You'll come back. Everything is here. Yes, weepankira bwereere. You're doing everything but you know. Naye obuzibu mukola kati obasomesa well. Naye obuzibu mukola abakazi kati obwongo bwonna babussa wantu awo. Nebirabira nti ne bwana abawalungi ate ng'ensawo nkalu. Eruwa. You are good for nothing. Omukyala Mr. Lugonvu buvunaanyizibwa bwaffe okumakinga sure nti wano wali fine. Naye mu ssente nga bakola. Ate kati ssente tuzikola kiro. Kati nzole okuba nsiba kuwandegeya nga nkola ku bantu bange mbeera mu nkoko kinganda kutuukiriza obuvunaanyizibwa bange mbulira ekiro. Era ekiro mbeera active tokuba simu. Wagoba simu ku ssaawa 2. Ssaawa 2 oba gyoyoota biri wayivuddeko dde eby'eddwaliro oli mukutege kacaayi wonedde akanyeebwa nyana n'obutungulu otuuka eri nga sambagala. Kati oli wakuba essimu akujja ku mulamwa. Naye nga the strong unpleasant what? Smell. So omukyala akasobo kategedde bulungi koyina okuvaamu. Bw'otandika okuvaamu zino smell. One, the abnormal smells. Fishy. Kewaita akawuuta. Fishy smell. Okuwunya ng'ekyennyanja. Nga bw'ojjamu empale yo. Omukyala yali ambuuza omutabani we yamugamba, Mami, is some fish in your bedroom? Namugamba, no. Yes, fish is smelling. And this strong fishy smell is real. Nti yejjayo. Ate bambi naawe teri agyagala because nze nkugamba Mr. Lugonvu ku nsonga eyo abakyala twagala okubeera nga ye. Olabye mwagala okukakasa omuntu nti naawe oyimiridde. Naffe abakyala twagala osanga awo nga there is no problem. Just lwakuba bino ebirwadde bituweesibako. The diseases become resistant. Naawe nekisu ne kikukuba nga naawe nnyini because ne wobeera mu bantu you feel that and you're not comfortable. Okitegeera. Kati smell esooka there is that fishy. Engege eva ku buwuka tubuyita trichomonas.
nabo ogambako era discharge because omuntu alina fish smell avaayo the greenish discharge aba afuuka ebintu byafuluma biba green oba brown because abakyala abasinga twagambe you cannot separate smell ne discharge naye osobola okuba nga olina smell embi nga discharge yo nnungi oyinza obba olina fish smell naye nga tolina green discharge kisoboka more so in the earliest stages of disease kati ekitegeeza enterocomonus buuka n'obuuka bwa chlamydia era abana oyinza obba ne fish smell ng'olina grey discharge kala ya grey yeno grey ng'eri ekutte enkyafu yes kati discharge yennyini egenda okuvaayo lumba twabagamba discharge eva munda directly from the cervix or ne glands tezuyita bathon ero saakubye kafaananyi kange wagirese ero saakubye kafaananyi kange banyonyola just because ade teyeetaagisa sorry manyi so this is the kankubireko na uterus ero ngenda kuba just illustration this is the cervix omumagwa n'abaana wano omwami wayingira kati makkati wano mabbali wali obutuli bwe bathorine glands obufulumya amazzi omukyala yeegatta yes bwe cervix nayo nyini ekotipiringa kuleeta amazzi kati ekisu kigenda kuviira ddala wa ekisu kisibukira ddala mu vagina eno whereby the normal bacteria obuwuka katonda alina bwe yateekawo tubuyita normal flora obuwuka obuli normal obulina okubeerawo obuwunya obulungi obwetaka smell ako bujja ne bukufuukira it is over multiplication of the bacteria obuwuka obwali baddewo ekyo normal flora actually tuyita lactobacilli obuwuka obwo bubeera wano bwe bwefuula ebiseera ebisinga bujja olwa pH ng'efuuse ng'eri very high pH ekiringa embeera environment erina okubeera wano kati environment eyo bw'ekyuka obuwuka buno nabwo nga bukyuka nga bukulwanisa bo kwennyini bwe bunaakulwanyisa ogenda kufuna what we call vaginitis inflammation of the vagina gabeera wano abeera okay omukyala yes naye lunaku lwe yalinye naga nti kagende amusange ebbaawe ebweru yatandika okwewulira ng'avaamu ekisu ekirya buno kyava ku mbeera gy'abaddemu kisooka okuba nga the pH za changes pH we zikyuka there is that imbalance kyobola omuntu waalwala infection zino zisobola okumwesibako until pH ezemneteera egenda kugamba vaginal wash it normalizes the pH of the vagina neddamu okerwanira entalo otherwise entalo bw'ozwananga n'eddagala tosobola mmalako because there is an imbalance of these bacteria kati imbalance ezo ze zikulwanisa gwe nogamba ne infection siri mwenzi anga infection eyagala abenzi naye ng'osanga omuntu nga si mwenzi alina omwami woogwo because these infections zirina mu batalina basajja ekitegeeza nti busobola obulwadde okukola ki okujja vaginitis inflammation of the vagina kati buno obuwuka bwennyini butandika okula the membranes of the vagina bwe bunala membranes of the vagina gano amazzi agabadde gajja ne geegatta n'ezino bacteria gakola ekivundu kwe kutaana omwami yaŋŋamba nze bayireyo mukyala wange alabika bulungi naye tuba tugenda mu kikolwa bwagira bw'ati nefa ng'emmeme ensinduukirira appetite ng'efa nga nkuba amasimu omukyala agamba simwagala naye ng'omukyala wange nalabika bulungi kade ekyokulabika obulungi akikulembera because kituufu alabika bulungi naye watuuka mu kwegatta yafa ate nago mazima kasita okwegatta nako kuganooza maka oba okyagayimirizaawo naye oba okola nnyo naye oba olina first times distance ng'eyimiridde akulekawo omwami akulekawo because for them they are babies they are meant to be fed oba olina okumuliisa ate kyekyakujja ewammwe okwesiba amaka g'omunno kuliibwa bayitha ekimama wange yakiŋŋamba naye nga wano omukazi tali serious
Yagamba era ogenda mu bufumbo ekikujja wano olina okuliibwa by force kubanga oli mukyala. Bino ebyokufumba emmere ne mu wooteeri abadde ate bino olina bituukiriza. Tosobola balako naye gwe making sure they have normal flora, toyina vaginitis, because this is very common. Obulwadde buno buwona. Naye okuwona kwabwo kuva mu management. Engeri gy'obukuttemu. But this is the commonest cause of the abnormal vaginal smell. Nkunnyonnyodde nti the vagina egenda kwekyusa. Ebeere nga munda ekola kye tuyita rotten. Nga kivunze. Nga ne bw'onaaba kusobola oyinza okunaabayo ne sabbuuni. Naye ne kigaana. Kati kye tuba tulina okukola usually after checking and confirming nti onalina vaginitis, you give treatment. Naye n'agenda deeper. N'ayozaayo those abnormal bacteria. N'aleka normal bacteria okukola ki? Okukomawo. Era vaginitis eno eri accompanied with rash, okubutuka. Olwo bikuddeko essowaani eyo nga yonna ejjudde obuwundu, mabbali yonna ebutuse, ekubye olugundo olwo lwa bbali yonna. Era n'osigala ng'ogenda kulya? Ekyokulya kiba kyakulenyereza oyinza ogivaako. Ate, it's accompanied with rash, it is accompanied with itching, wabawasiwa, and accompanied with burning. Kati bino bigenda kuvaamu vaginal dryness. Okale omanyi woyokya n'obira ng'oyagala obeere bw'oti omusajja akuwujje, kale omuntu yenna akuwujjeya ofune ku buweerero ng'owulira there is that complete burning inside. Kati remember oyina burning, oyina itching, oyina ne smell. Ani agenda okuwujja? Bawo bambi ne waba akwagala. Sometimes abaami omuntu basaasira wamma mumagamba mukyala wange ono mujjanjabe naye nkuuye. Infection eringa infection ye eva wansi abeera mukalu. Naye ng'ekimukaza bino, you cannot breathe vaginitis and expect fluid because the whole vaginal system is disrupted. Tekyakola nga bw'olina kukola ki? Nga bw'olina kukola. Kati gisuubire okubanga ereeta abnormal smell. Ate twegendereza nnyo buno obulwadde. Usually bukulemerako. Vaginal odor, signal ya vaginal cancer. Ne vagina ekwatibwa cancer. Era kino nkyogeddeko newala nnyo okugera ku cancer but kaali badde kabonero. Tuwulira cancer wa nnabaana? Cancer wa vagina. Era abnormal vaginal odor is a signal. Singa bulwadde buno bukwesibako tulina okukebera nako. Waliwo eyabuuza alina gundi, alina ensundo ebuziba. Ensundo zikozebwa human papilloma virus. Ziwona? Ensundo ziba ziwokya ne zivaayo. Ziwona. It is a virus. It is a viral infection. N'ennaku ziba kugema. No teziba ku bukyafu. Virus mu abakatambuza abaami. Ka virus tukayita human papilloma. Okatambuza n'okateeka mu mukyala kaleeta ensundo. Zijja ne mu baami. Nekwata eri munda? Nekwata wano ku penisi, mu mabbali awo, around the penile area. Ni zisinga nnyo mu bakyala kubanga omwami gw'omuteekamu eri munda, virus nesigala nga replicating. So, twegendereze ensonga zino. If you have abnormal vaginal odor for a long time, obanga owulira ekisu kyo ky'ovaamu, si kyogeddeko, ng'owunya bubi, because oba owunya bubi okitegeera kati mu abaami gwegendereze mukyala w'empunya because gw'omwami olina right. Omwami amanya. Njagala ntunule. Anti abaami batono asobola twagambako okwebika mu blanket. Naye mekaba gyebikamu. Maka tulyeka kibba. Bameka abasobola okulya ekibba. Twebika naye andi ebbugumu. Vako bbugumu. Mwekwase bbugumu. Bw'osanga ziri blanket ezedde ezabeeranga mu square zireeta ebbugumu. Mpozi ng'olina bed cover buno buli light. Naye bw'oweebika mu blanket toyinza. Test ya kagundi, ya oda. Kali katya. Ka oda ne oba tewebise mu blanket okawulira. Just tekayo busu. Omanyi sex is a game whereby everyone abaza avuddeko. Abaza avuddeko kati ezo zavuddeko. Niba sex. Bino ebyalugonga. Ebyabnormal vaginal discharge bino ate byamataka. Anedda nti nkugamba ne bwe basome byonna bakusedde ennyaanya ate bakoze eki ne oba oyira amabanja. You close them outside the bedroom. Wano mubanga bavuddeko. You're in another now planet. Ne mwejjako. Ne muzinaaba. Omundu ngeseka bulungi. Because
kiri akasu kali tekabaganya kuzijjako kati akasuwe kayingiramu ikozo nyo nawe efiira kubanga ono munna ayingira mu kisenge ng'atidde omwami ate n'omukyala there is that low self esteem you always have bagamba bweyambule olinda empalo yagajijjamu ngo okola ki kumbe when the system begins everything is there kati bw'oli awo n'omuntu nga Katonda bwe yabasinkanya tekyayikira kigenda mu maaso akataliko ofufunenga kakonkona onyweza kufulu but this naye era tewali musajja asobola gandika asooka ndaba amawulire ngakazanyo kano kali era nekiba kigana kamala okumawulire kati twegendereze nnyo ebirwadde bino because these conditions ezitwesibako njogeddeko nnyo because adde bansindikira nnyo ebibuuzo bingi musawo gyogere kulwaki nvaamu ekisu nga ate sirina infection ye bw'agamba it is one sign of vaginal cancer another cancer cervical cancer kubanga tugambe discharge eva mu magwannabaana so bw'onaaba owunya ekivundo ekitegeeza waliyo either multiplication of abnormal cells ye cancer ezigenda mu maaso mu cervix eziremereddwa okugraduatinga la discharge ofulumya kyoba olaba ovaamu ekivundu kiva eno mu magwannabaana cervical cancer tennaku zinaasa n'abakazi talina myaka cervical cancer ate abakazi bangi so kutuwe namba esimu because bingi byetasobola kumalayo kyokka nga ate byabuvunanyizibwa naddala ku kitundu ekikyala bino ebintu bwe tubyogera oyinza obirowooleza mukyalawo n'ebirowooleze ne ku muwalawo birowooleze ne ku sistawo Namukwano gwo kubanga sister we kimulemesizza obufumbo kyekisu kyava ebuzibu osharinga akantu kano ku gurupu yammwe ya family oyinza okutaasa oyinza okutakamuweereza direct naye mu group yes because kubanga otaasa sister wo oba ng'otaasa kubanga kati balirira oba ng'olina abdominal discharge ntukukebera ng'olina cervical cancer stage 1 ne bakukolako n'otereera tutaasizza ekika because it is a good signal nekyalo ekyembadde njagala okwogerako rectal vaginal fistula nti emabega the anus and the vagina are communicating nti feces ziva mu anus ne ziyingira mu vagina ate feces zibeeramu obuwuka bwa E. coli obuyingira mu vagina kati weegendereze nnyo bw'oba ovaamu ekiso ogenda kufuna omwana tuboge nekisobola bimalayo bino nzimisa gwe mungangezezaako somesa nebyo somesa tebisobola kuggwayo naye just gwe omuntu wa bulijjo kino kyoba otegeddeko nti naye omuntu ono kakyanga mufuna awunya ekisu tabanga alina vaginal cancer because gyali by the way it exists ate ebeera ne strong smell omuntu gy'abeera nakyo kati ngenda kuwa enamba esimu naye manya bino ebirwadde twabyogerako bigenda ovaamu obutazaala era singa weegendereza bw'olaba ekisu kikulemeddeko owunya bubi obeera ne infection n'omwana takola ki tafunika ne sex abawambirivu ate amaka go gaba gakoze ki nawe wenyooma you have those self-esteem kubanga abaami baffe balina ebizibu bingi nnyo nti n'amanyi ekisajja gabakendera stress ez'ensi eno kati you make the environment very conducive for him akuba akantu naawe okikakasa Mr. Governor bange 0781 95 97 38 abalina kino ekizibu mateeka yabajja kukola high vaginal wash oyajja kuba kwene namba y'essimu 075 3 Wandegera Imaging Center because I think twagizuulanga was one of the things ekisinga okutaasa abantu okulekera awunya ekiso ate n'omukyala tetuzimazeeyo zendwadde naye zijja nnyo ne mubakyala ng'avuddemu olubuto ng'aggyeemu olubuto nafuna article endometritis niko okulwala kati it's better you clean your system nobeera ngoze bupya leero sigenda kwongerako Munnayuganda aliyo tukwebazizza okubeerako okwongera okwagala okuyiga naye kyensinga okwagala yagaliza munno waliyo omuntu gwomanyi nga yetawunyanko bulungi kakyangaba nga ne wakuyitako mwakeedi eyo naawe okimanyi musindikire linki ajagamba ono yantegedde omugambe naye nange ntera okugoberera n'embisomako so naye bakyala bannaffe tuyiga ebintu bino tusobole okwefaako ate bino ebintu era bijja kubaako because nebadde byonna bijjanjabwa singa oba ng'otuse ku diagnosis singa okebera nokakasa this is vaginitis
yes, this is endometritis, this is cervicitis. Nze nabasuubiza ndi mukugo mu kukebera era nsobola okukeberako awagaanye netukyalirako n'abasawo abalala naye nga ekikulu kyabena tukugusa okusobola okukola ki okusobola okuwona. Twebazizza okubeerako omwezi kyeddako tujja kusomesa ku abnormal vaginal bleeding. Oshitegedde abakyala yoyo nti nze ngenda mu nsonga emirundi 3 omwezi nti nze naye ngenda okuyimuka nga omusaayi guzze mbuukabuukamu is another term. Yes, on abnormal talina bleeding eri constant abeera abnormal vaginal bleeding. Tujja kwogera ku causes, diagnosis n'obubonero bw'otegeera nti nange nnyingidde abnormal vaginal bleeding. Naye nga tubabuuzizza kuwandega imaging center amanyi weesangibwa osobola okuba kweza enamba for more directions naye gwe tuuka ewandegeya ku bitaala ku stage of parking ezidde ekamwaki ojja kuba olabawo oba otukubirako. Okay, sinza kweyongerayo njagala nange kubaagaliza birungi byerere nsuubira okuba nti musawo Aida Naso annyonnyodde byennyonnyodde era nzikiriza okuba nti message ye ebadde very clear. Gwe wenna omukyala tobwenyuma kubanga oyinza okwebuzaabuza naye kasita otandika okwerimba n'okulowooza nti olyoki n'oba ng'otandise okwebuusabuusa oga nti naye oba akasu kange tekyandibadde kya buvunaanyizibwa. Omwami neyeebaka nawe this week ng'ovaamu akasu ne wiiki gye nakusanga ng'ovaamu akasu ne the other week nakusanga ng'ovaamu akasu. Bubeera butandise okufuuka obulagajjavu bwo. Genda mu Bawandege Imaging Center ozuule kiva ku ki bwe kiba nga weetaaga bakiyise vaginal wash. Anti kati tukola transvaginal ultrasound scan eyita wansi mu vagina n'ekebera the whole vaginal system. Pelvic ultrasound scan. Scan yo omugaso gwayo scanning ebiri munda gwe betasobola laba. Mulimu yadde twetaaga scan era bw'ojjoba nga nkugamba naye obonedda kati olina ensundo kungulu scan eba yaaki. That is a human papilloma virus. You don't need a scan, you just need management. Yeah. Musule bulungi. Wale fadda